Ebigambo bya Nalukoola omulundi ogusookedde ddala okwogera mu palamenti bw'atyo yaweereddwa omukisa era mu bimu ku bye yasabye bikolebwe. Abantu abamu bagambye tebisoboka kubanga ayagala UPDF egobwe mu by'okulonda nga UPDF tetugiraba wantu wonna nga tuli mu biseera eby'okulonda. Naye omuntu omu yagambye nti ate kati awo ekyo tekisoboka kubanga kiba kitegeeza nti NRM babeera bagenda kugikuba akalulu n'enkoona egiwuume, omutwe gugiwuume muganda wange, nti gye bakozesanga tool okusobola okubeera nga bafunayo ku bululu. Kati mu bitundu ebimu tulabye naddala mu by elections ezibaddewo Kayunga eyo n'ewalala nga amagye gakoze kinene nnyo era nga bigagazaako kubeera nga akola wano mu Kawempe North gye buvuddeko. Naye guno omulundi oba oliawo bino byali kumpi wano mu Kampala nga si kyangu nnyo, naye ate ng'amaanyi ge baateekayo gaali mangi nnyo. Kati teebereza mu bitundu eby'ebyalo eyo, jjukira juzi baasaba ssente empitirivu, baasaba omusimbi omuyitirivu okusobola okukuuma mbu akalulu ka 2026 nga babubuuza ate mmwe poliisi nti nedda tugenda kuyambako ababaka okubawa obukuumi. Ne bababuuza nti ate ababaka gye bakiikirira abantu, mbadde mmanyi abantu be bakiikirira babeera mikwano gyabwe, kati beetaaga obukuumi. Omubaka yeetaaga obukuumi okugenda mu bantu be. Kale kwegamba byonna obiraba ng'oggyeko amalyansimbi, naye nga bagezaako okubeera nti at least tebaluuzinga kalulu, balina okubeera nga group yaabwe ebeera ku kalulu, tebakata kubanga awo be bakola kuba bagamba nti akalulu kano kabbibwa UPDF. Mumaze okukola byonna bye mukola, kati mubikwasa UPDF ebitwale ku tally centers. Awo ne batandika okukola obukuumi obw'amaanyi, babalindiro ne mulonda bye mulonda byonna mmwe mumanyi. Kyovula olaba nga bye mubala eno bye mumanyi birala, kyokka ate n'eri nabyo bye balangiira bibeera birala nnyo. Kakati Nalukoola yabadde mu palamenti era bw'atyo ng'agamba nti kituufu UPDF yali badde teyeenyigira mu byakulonda. Kale yayogedde ku bukambwe abasajja bwe baayolesa eri bannamawulire ye kennyini n'abawagizi aba NOP n'abo bonna abaali bawagira Nalukoola, kubanga waliwo n'aba NRM ate abaali bawagira Nalukoola nga babimaze okubeera nga babiraba nti obutuufu bino biswaza. Kale munnange ye agamba nti bino byonna teri balala baabikola okuleka ba security officers, era nga okusinga munnange bano babeera ba UPDF, kebe poliisi babeera bajambaza engoye za kebe poliisi babeeramu aba UPDF nga babambaza engoye za poliisi, kubanga era abakulira poliisi ba UPDF be bajje ne baleeta eno okuviira ddala ku Kayihura, ndowooza we baatandikira okubeera nga baleeta Katumba Wamala. Kale kwegamba bw'atyo agamba nti emirundi gyonna ba NOP officials bwe bagezanga okuripootinga okwemulugunya eri Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ku ffujjo eribakolebwako, munnange chairperson electoral commission chairperson Byabakama nga alaga talinaawo kyazzaako, talinaawo kintu kyonna kyayinza kukola kubeera nga abayamba, ng'alagira ddala talinaawo kintu kyonna kyayinza kubeera ng'akola mu kubayamba. Newankubadde ngenda kuwa akatambi aka Nalukoola mu palamenti, naye ndowooza kansooke nkuyitiremu yes nga bwe yayogedde, then oluvannyuma ate nkuwe kuba kali mu lunyaanyimbi. Kakati munnange agamba Nalukoola yategeezezza nti okuggyawo brutality eyo, kubanga eno oba effujjo lino n'obukambwe bwetobeka mu kalulu ka Kawempe North akakavaako by election ye Kawempe. Nalukoola agamba nti nno Byabakama yamugamba nti kakati bw'onoofuna chance n'ogenda mu palamenti, mbadde nkusaba obeere omusaale mu kusaba ennongoosereza eza Electoral Commission Act, etteeka erya Electoral Commission, amateeka g'ebyokulonda. Mbadde nsaba kati Byabakama olwo ayogera ne Nalukoola nti mbadde nsaba
bw'otuuka eyo mu palamenti kubanga nkimanyi teyamugamba nti nkimanyi ojja kuwangula naye kata kitegeeza nti yali akitegedde nti Nalukoola agenda kuwangula amugamba nti bw'otuukayo nkwegayiridde wali badde okola ekintu ekyo mbadde njagala obeera omusaale opushinge for amendment of the Electoral Commission Act. Munnange bw'atyo n'atutegeeza Nalukoola nti nga balina ebyabakama buukira n'amugamba munnange ennongosereza ezo amendments zigenda kuyambako kakasa nti Electoral Commission ebeera ne command mu security ku security officers yerina command ku security officers era ekyo kiba kikakasa nti UPDF ejja kuba teyingira byakulonda byabakama. Agamba Nalukoola mu biseera bya campaign lwe bagenze bagamba bannange abasajja nga batukuba nga bakola ki byabakama nga bannange kati mbadde nsaba nange Mukama Katonda akuyambe oyitemu era bw'onooyitamu nkimanyi ojja kuyitamu ogende oleete ekiteeso eky'ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda mu Electoral Commission Act nti singa ennongoosereza zino zikolebwa kigenda kuyambako kakasa nti Electoral Commission yerina command ku security officers. Kati kiba kitegeeza UPDF ejja kuba terinaawo engeri gyeyingirira byakulonda. Bigambo byabakama mwe bakuwa omulimu nga bagukuwadde Yesu ofuna wakasente olya naye ate buvunaanyizibwa ate era nga buli gy'oli naawe nga Bannayuganda ng'ogamba bannange kikino. Kale munnange sigenda kubeera nga nkulwisa kankuwe eddoboozi lya Nalukoola yennyini nnyini n'ebifaananyi mu palamenti nga bali ku nsonga eyo. Mr. Speaker, I thank you for this opportunity. Honorable ministers and from the sitting government and honorable ministers from the alternative government. Mr. Speaker, you know, when you use shadow, some think that chisikirize. But shadow means kalondozi. Honorable Nalukoola, we have a language we use here. Yes, that's yes. Number one. Yes, Mr. Speaker. But number two, just to guide you, yes. Okay? Just for guidance, don't respond to colleagues who are speaking when they are not on record. Because the answer will be confused on who you are responding to because they were not on record. So you are protected. It's a maiden speech. Kindly show us cause. Much obliged. Mr. Speaker, I thank you for that wonderful guidance. Honorable ministers in the sitting government, honorable ministers in the alternative government, members of parliament, I thank you. I take this opportunity to express my pleasure towards the manner I was treated by your office, Mr. Speaker, when I was sworn in expeditiously immediately after gazetting the results from Kawempe North constituency. Mr. Speaker, my name is Nalukoola, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering
How would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawempe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawempe North constituency has not had substantive representation for so long. Our member of parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later he was incarcerated, and after his release he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawempe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga, but its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in Kawempe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention of the Ministry of Health. We need intervention of the Minister in charge of water. Honorable, I'm sorry for interrupting you. I know with maiden speech, but you stood up on a matter of national importance, and number two, it ended up becoming a statement. So, and a member, we don't have in our rules a provision for a member to make a statement apart from a statement of personal explanation under Rule 55. So, when you look from look at Rule 52 to Rule 55. So, even a new member, I try to be, no, I have been accommodative. I was listening. So, I wanted to guide that for matters which are related to services, government services in your constituency, we are now starting to discuss ministerial policy statements, where we are looking at the budgets and provisions for services across the country. I can give you a time when we are on the statement for Minister of Health, you raise health-related issues, because the minister will be here to respond and commit. Education, I give you a chance. Roads and infrastructure, like that, instead of you bringing them out here and we end up not capturing them. I don't know how you look at that, Honorable. Mr. Speaker, I'm so grateful for that wise guidance. Now allow me to point out one matter of national importance. Mr. Speaker, it is a violation of human rights, especially against those who participated in the by-election in Kawempe North constituency. A number of my supporters and voters from NUP are being persecuted, are being looked for by those in government, police. They are being persecuted, Mr. Speaker. Something must be done. To be sincere, we must practice tolerance in our politics. Mr. Speaker, this is so important. Should you allow me that opportunity, I can even appear before committee should one be allocated or this matter taken to it. I will appear, I will as well call the victims of that persecution. I thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. I will ask the minister. I'll ask the Minister for Internal Affairs. Yes. Honorable colleague Nalukoola, we have a mechanism of following up these issues, okay? And Honorable Chivunda has been helpful on several occasions. So we are going to follow up these matters with the Minister for Internal Affairs. And if action is not taken, then it can come back here. Now, Honorable colleagues, Honorable Anifa. Thank you so much, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, I want to join the rest of the members of this August House to welcome our new member, Honorable Nalukoola. When he came in, I wasn't here. I just wanted also, in line of your guidance, to inform him that it's not true that the health services in Kawempe are not there, or they cannot